yenze Nduga Bamweyana eri Hassan nalya jakero lya bawarabu wammanko wole misimu egya muno mundeke nyumbe sikyalina katiibwa mu make wange ebbeeyi erinye sikyalina nazza fiizi abaana batembeeya mirondo saako masikiya anti kekapya. Okay, twagala otutangazeemu ku otugambye tuli mu mativu na post emu gye walengedde ku social media yakutuuse mu simu yo. Ekyo kikulu nnyo era mwebale kubanga nammwe mukigoberedde kubanga post eyo ebeera ekyokulabirako eri abalala. Nduga gwe mumanyi mumukyeko ne bwoba wandabako ewayiga nga nsiga Chutex ne bwemba natambuza obuleega nenkakuguza toddamu kunteeka ku kipande nga tolabye management yange. Ekintu ekisinza okunnuma kiri eki abantu b'NRM muli babi nnyo naakava mu bizibu mwanteeka mu miwunyo gyammwe ne mundabisa ensi nerowooza mbu mwampa ssente naye nga nabyo mwansuulamu bisuule nga mwagala akannya kennina akatono kagwe. Kale essaawa zino mmaze okulwana obwana wange bufuna fiizi ndya kamere mulaba nyiridde mutandise okuteekayo ebipande mu Kadaaga agabudde. Kadaaga era agabula ngenda mu lonki bwe mwawulidde mbu ngenda ku lonki yatudde ku nnono kalenda ne mugamba kati kamuteekeyo ebipande abantu baddemu bavume Enduga. Mwe mwagala kuwulira nga mbeera bubi temulina kalungi ke mwagala mbe obwana bwange mwagala kulanga buyita bwereere. Abayimbi bonna gwe lwaki ovuddeyo olw'ensonga ekipande ekyo kiraga nti mugenda yimba mujje tulya akasente kagenda kujja. Mujje tulye nze ndi nkolerera mmere ya bitole bya mmere. Nze Kadaaga manager wange. Omuntu yenna omuyimbi osooka kumurespectinga n'omanya management yange eteekamu ssente okufuuka kyendi gy'olina okkubira bwe mubasasula ne mukkaanya ate nga temubasasuddemu ebyo bya bufuzi simanya Kadaaga gabudde nga mubasasudde nzije nnyimbe mbanja kukola. Ne kati essaawa zino tonkubidde essimu manager wange takumanyi toyogedde naye gw'okubye ekipande ekinene Kadaaga agabudde otaddeko Nduga era abawagizi bange bagende bagambe Nduga bamuwa ssente mulaba ne Kadaaga yamutimbye. Kadaaga oba ogabulagabula bibyo twe munteeka mu bintu byammwe by'NRM munzije ku posta zammwe nze nnyina management ndi musajja alwanirira abaana bange okuba obulungi abammwe baligita bali eri balya obwaffe tubulwanirira. Nze simanya kiri mabega nze manyi Kadaaga agabudde kitegeeza bwe bagamba Nduga agabudde tojja kunoonya manager nniga nze mbanga budde. Kyova olaba n'abantu bwe muleeta ebyuma ebifumu abatugula bwe bigaana oyimba bagamba Nduga yaleese obuuma obufu naye nga sibaako na waya. Kati oba Kadaaga labimanya anoonya ababitimbye banzije ku posta tebaddamu nakwogera kuli nnya Nduga. Owetegeeza posta eyo kuliko manager oba promoter? Nze sirabako manager ndabako bayimbi oba bo babawadde nze saagala balye ssente zaabwe nze njagala kuwa bawagizi bange njagala linnya lyange baliveeko baleke nkole temunyonoonera lonki yange. Abantu babi kati bazinde emitima balabye Nduga agera kukola lonki balowooza ngenda kufuna obuwumbi bwa ssente. Kino watidde nti okulabikira ku posta y'omukyala wa NRM oyo abawagizi bajja kujja mu shoyo watidde ekyanvumya nali nsuze wa Museveni ku buliri bwe balyoke banvume balowooze nti nalya ssente. Kitegeeza era bwonteekako ebyo ebipande obozzeemu okulaga abawagizi bange mbu ndi mukwano gwo nalya ssente zammwe. Saagala nze sibimanyi nze ne Kadaaga muwulira buzi simulabangako. Kino nkowoola ngamba bannayuganda mwenna abategeka endongo nze nnyina management Lutaya Tobias Niga yina essimu ezange yazina bw'otamukubira tonteeka ku kipande. Essaawa zino singa bavaayo ne batuukirira manager okiyimbako. Yes, bya manager yamanyi nze ngambye sikolera NRM siyimba bya bufuzi n'ennyimba ze nnyimba muziwula sikuba campaign nnyimba biruma bannayuganda gavumenti ebimanye siyimbire NRM siye management yange. Nti omuntu we NRM mu bwavaayo ajja ntimbe olw'okuba Nduga muyimbi wa Uganda. Ndi muyimbi wa Uganda mwana wa bannayuganda naye siri mwana we NRM siri muyimbi we NRM. Otegedde olowooza okussa ku posta nga abayimbi abakulembedde oba omuntu omukulu wa NRM kinaasala ennamba y'abantu abagenda okujja ku lonki yange. Bannayuganda beekyawa bakoowa bannayuganda bakoowa ffe twafuuka nga mbwa njeru olukulaba ng'olinaanye emmoloka eya yero nti yalidde ssente mu NRM olukulinira abantu yambadde t-shirt nze n'engoye za yero nazigoba twagala kubanga Ronald Mayinja n'engatto ne bw'ogimpanga ya bukadde 10 nga ya yero njigoba kubanga ebyafuuka ekivumo ffe tetukyalya tubonaabona lwaffe
nkimanyi byenjogera mugenda bijjamu ennugu mwagala okunnemesa okukola lonki yange naye lonki eriwo nga 5 gw'omunaana ku kalenda tudde ku nnono si byabufuzi ze sikyali mu byabufuzi ndi musamize bwe banaagaana okunjijjako nja kugenda ndipootinge nja muvunaana eyagabudde. Abayimbi bonna mu Uganda yalabye yonze lwaki teyataddeko amirise ngendo oba zisegawa bamanyi nze bampangisizaayo nti nsula waabwe omukadde wabula empisi n'empama envi ye beemulidde naye nga wanyiiga nnyo tebakuwaayo na 10 walya wangi mwana bannamawulire balaba muli bakyali bange naye nze bwateyagala nveeko nkucapa ebikonde toddanga munobeera mu maaso gaine oyogera ku bintu byenaale ndekera abawagizi bange bw'oba oyagala yogera nange ku byembuga jangu nkusawule zakase bwe nasamira kati abantu banjagala nono bajjajjange bampadde akasente tansonyira muzeeyo kundabisa bayinawo ku nsonga y'embuga lwaki obeera ku stage n'okubya abantu emizimu lwaki emizimu togireka waka sinze njibakubya bayibuli eyogera n'egamba nti bwe muliyimba ne musaakaanya ne mukuba engalo omwoyo omutukuvu alikka ku mmwe mulyogera ennimi ez'enjawulo kati baba takitegeera olusabayo 2 n'awulira nga kamunguluza amukute ataka yandarabanda bashaka oyo si ye mwoyo mutukuvu. Omwoyo omutukuvu yene mandwa bwe tuyimba ne tusinza ajja wange gwe luyimba lwange mandwa neewulira jjajjaawo bamuzimu oba jemba oba lumusambwa ne gulinnya ku mutwe gwo otandika okwogera ennimi omusoga lusoga omutoolo lutoolo munyankole lunyankole muganda luganda kye bayita ennimi ez'enjawulo omwoyo gwo gukukkako gwe bayita omutukuvu. abo abantu ababakubiddwa ebyo bye bakubwa babakubiddwa ki anti kati tulina abantu bamirundi 2 nze mmanyi kye bayita empewo bwe weesuula wansi nkutuna ne mmanya nti ono njagaye mukubi oba walagigwe ngamba lagamba mujjeewo bwe ziba mpewo era ngamba bakama bange kino muzzukulu mumuleke ngenda musomesa ekyokukola lwaki zibakuba ku stage nti zo zaagala kulabisa osobole okutegeera ekyokukola ozitereeza ezaffe zitunyiika bwe zityo ku stage. Abamu bagamba abantu abagwa abaseetingi nabo bajje mbaseetinge gwe nfunira ate ku kalenda ngenda balagako ku kalenda abaana abaawo ngenda kukola byamagera abasumba bye bakola mutegeere nti tukola bakozesa amaanyi g'ennono ne bawonyeza mu linnya Yesu. Kati ngenda kukola ebyamagero ku kalenda wano ekyo kyo mukisuubire era mwenna abajja ku kalenda eno lonki yatudde ku nnono sikozesa bokwolwo oba oli mulokole mukatuliki musiraamu nkuyise lwaki tudde ku nnono mu mpisa mu nnyambala tudde ku nnono mu mbeera zo mu famire zaffe tumanyigane ne kati mutandise okwagala bakojja mmwe mwebaka ne baganda bammwe olwokuba temukyalina kumanyigana tusomesa buwangwa na nnono tudde ku nnono ogenda okugamba nti awangaale maaso moogi nga neewako obuwangwa n'ennono buwe ekitiibwa ne mumala okwokya ebyaffe ne mwokya ebyewammwe n'ogenda ogamba gunde maaso moogi anaggunda atya ng'oyokya obuwangwa n'ennono ng'obimalawo ng'ate ye yakulembedde oli ku stage tulaba nga abantu obagamba abasembera okujja obbakwatako babeeko oli kajja nako okuzimba mukiyita mute nga bwolaba bwe bawa mu kyaki embuga enegenda zimbibwa wajja otannayo embuga eyo bagamba yeetuuseewa awomerwa enkoko talingiriza byerya gwe nagulawo embuga ngenda bayita naye gwe mumanye nti sizimbye embuga nzimbye yeekaalu eyinza n'okusinga ekereziya yina mugongo kubanga twagala obuwangwa n'ennono budde waggulu era tugenda kuteekawo ennaku nga ne bajjajjaffe tubawaayo ennaku ne tujja ne mubajjukira kati kitaawo eyakuzaala ne jjajjaawo lwaki tofunayo olunaku n'ogenda n'omujjukira omuntu najja mwevuma lubaale naye nga lubaale mulungi era ku lonki byengenda obbasomesa nga 5 gw'omunaana kalenda wano nti omuntu ajja n'aleeta endeku egi n'agiwaayo mu mbuga n'asaba jjajja emyaka 3 ng'asaba ssente naye nga gw'oli ekyemisana ekyeggulo ekyenkya n'olya buli lunaku naye jjajjawo muwadde endeku ya 2,000 walaki emmandwa zino zisinga kukola ku bakyala kuba tulaba buli b'oyimba be basinga omanyi lwaki ne mu kkanisa be basinga obungi fe abasajja ebizibu byaffe biba kimu bajjajja mu nsaggulira obuuma bano be balina ebizibu omusajja nkyaye mukazi atwalira omusajja mujja wange andoga byebyo be basinga obungi ate n'empewo zibakwata nnyo lwaki nti balina amawaggali omusanga awoza sire queen naye nze mbanyika era obalaba ku stage nga bakunamidde ensi mujjidde mu mmini ne zirinnya oswale enkyo zitereezo oyige n'ennyambala kyova olaba nze mu bivvulu abanajja kalenda
gwe jangu ng'okimanyi yambala ng'omuntu azze mu mukolo gw'obuwangwa n'ennono. Sigambye nti mwambale embugo kubanga kijja kuba kya buswavu okujja wano mu lujjudde lw'abantu empewo zikujja. Waliwo eyali adduka ekapeekoli yali adduka zaamujja ku mulyango ng'afuluma ne zimukomyawo munda. Eddiini ezimu naddala abalokole oyogera ku buwangwa n'ennono bo balowooza kusaba anti bo omanyi bwe bakuyita endiga mu kkanisa. Endiga kye kisolo ekitayogera. Endiga kisolo ekisirise ne bwe baba bakisala tekikaaba era bwekaaba ogita. Kati kye kibayisa endiga mu kkanisa nti temwagala mazima muwoza kimu twala ekyamagero kyange wuyaage atambuza bigere Yesu naye nga gw'omulaba. Kitegeeza obuwangwa n'ennono tebukontana na Katonda wabula oyikirizibwa osinza Katonda mu lulimi lwo mu buwangwa bwo. Yensonga lwaki Katonda yatonda ensi ali omu naye gwe oli musogo oli munyankolo oli mulundi. Naye bali abazungu batusinza amagezi ne bapromotinga ebitabo byabwe wano. Ziri kampuni amadiini kampani ezikwasa empisa tutegere Katonda naye nga ne bajjajjaffe baali bakitandise ne tutakiwandiika. Okay, oyogedde ku basumba abamu abakozesa amaanyi g'empewo mu kanisa. Osobola okubamenyaako nga babiri? Sazze kukola ntalo mu masu, sazze kukuliyetingawo ntalo mu madiini, sazze kulwana n'abasawo, nazze kusomesa nsi etegere obuwangwa n'ennono. Kitegedde? Kati ye nno musumba awulira nga kyenjogedde tekiriyo aleete Bayibuli mu challenging. Abantu bajja gamba babeerewo ne bewana abayimbi tebaasoma munja kubalagako. Abantu bajja gamba Nduga ng'owanise ekipande anti nawanise ekipande. Nduga obudde buno oyogera nti obuwangwa n'ekkanisa bye bimu. Luli yali nga pastor akyaliwo wali nga tobyogerera ng'oliwa pastor. Lwaki obuddeyo buno? Amaanyi agakulekera. Yega bwe yali akola ebibye buli muntu olunaku lwo nga terunatuuka. Nze natandika okuyimba 2 nasula byuma erinnya nalikola 2013. Kitegeeza emabega wonna olunaku lwange lwali terunakola ki. Kati yiga yali nga tannafa bwe nafulumiza tudde ku nnono. Nalina ntendekebwa ewayiga nali mwana ate omuyimbi saali ndiga ya mu kkanisa. Kyova olaba nabeeranga mu masawo gange bwe nsoma obuwangwa n'ennono bwe ntendekebwa obusawo bwe njiga ekibayita ennono. Era yagenda okufa ye yavuga emmoloka n'anono oluyimba lwange olw'ennono ewa mubiru smart. N'agamba be yali nabo nti oyo tannamanya kye yayimbye buzito bwakyo. Naye kati nze nakitegeera. Kivula yafa mpita Bamweyana yategeera kibayita Bamweyana. Twali tumanyi